Abatuuze mu disitulikiti Namayingo beemulugunya olw'okuyisibwa bubi eri abasawo nga n'abasinga obungi balagajja ly'emirimu. Kakati bano baagalamu ku basawo abagenda maaso n'okukolera mu disitulikiti eno babe nga bagobwa. Abatuuze banokoddeyo abasawo abazaalisa wano e Mutumba Health Center 3 ate abakyala abalumizibwa nga bagenda okuzaala basanga akaseera kazibu nga abasinga ongi batuuka n'okubayisaamu empi. Kakati bino babyogedde mu nsisinkano ebaddewo ebadde eteekeddwa abatwala ebyobukulembeze mu disitulikiti Namayingo ku nteekateeka y'okulongoosaamu obuweereza. Kati baramba makapera kale mudwala batoto babuhayaye nuona barukusa kukomisa tukuba kube kapera. Farida Nabwire sako ne Maureen Ajambo kotadde ne Nanjala Grace bemamu ku bamaama bavuddeyo okwekubira endulu ku mbeera embi gye bagenze maaso n'okuyisibwamu mu n'ebiseera ebisinga obungi bano batuuka okwesibira mayumba gaabwe nga baba balaba obuzannyo bwa TikTok sako ne WhatsApp mu kifo ky'okubanga ate bayamba abakyala abunzibwa. Bakiri kungoyagayine kuko omusawo nga maama wange yankoba ati sirika ojazaala uti mutukyukizeemuku mubone kwengeri emutumba esitukanye ukyayo wibula. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.